Muguno omusango gwa Nakwende Harriet gwavunana Honorable Nantaba Aida ne Electoral Commission. Olwaleero tubaire mu kuwumbawumba oba gye tweta scheduling etasoboyeka kuba nti ewa kuba aba Electoral Commission bali koberiyo affidavit eyindi gye bali kwenda okuba nti bongeraku ku kooti ya file ku kooti. So kooti ebaikiriza okuba nti bongera ku affidavit eyo, then twena twenda kuba twogera ne client wife Nakwende Harriet tubenga tusobola okola rejoinder oba okuyiramu okusinziira bye bana bakoze ki batairemu. So tujja kuyira mu kooti nga 23 omwezi gwene guno okuba nti tutandika kusawa 23 kuba nga tandika okuwoza nebyo petitioner mu musango petitioner gumu ku misango egiri mu High Court y'Emukono number 03 tuzze era nga tweteeseteese bulungi ne balooya baffe tuzze nabo era nga versioning ekolebwa bannaffe ab'oludda luli olwa respondents ababiri betulina ne basaba nga balina affidavit ze baagala okuba nga bakolaki okuba nga bongera ku fayiro yaabwe. Era omulamuzi nakkiriza okutwongerayo obudde nga webeyongera okweteekateeka. Ttiimu yange neeteefuteefu bulungi era tukkiriza nti obudde oba naatugambira okudda 23rd tujja kuba tweteeseteese bulungi era nga kimu kitambula. Esatu yateekebwayo mu kooti ku Honorable Aida Nantaba. Emisango gyonna kooti yagiyiseemu. Omusango ogumu gwava omukyala birungi Jacqueline tujja kutandika okuguwoza olunaku lw'enkya. Omusango omulala ogwawaabira mukyala Nakwedde tujja kugubeeramu ng'ennaku z'omwezi 23 ate omusango omulala gwa mukyala Nabadda tujja kugubeeramu ng'ennaku z'omwezi 3 ku mwezi guno. Tuli beeteefuteefu okutandika okuwulira obujulizi bw'abo abavunaana Honorable Nantaba era tulinze olunaku lwankyalo katudde mu kooti tulabe ekigenda mu maaso. Emisango gino okugigatta awamu kiba kigendererwamu okulaba nga tulokola ebiseera kubanga omuntu wonna gwe bavunaana mu nti y'omu ate kye bavunaanaku bonna kwe kulonda okwali kuli e Kayunga, so kyandibadde kitaasa obudde okuba nga tugitadde wamu naye eky'omukisa omubi nti bannaffe abamu badde tebeetegese bulungi bali kyonna kwetegeka bulungi kulaba nga emisango gyabwe gibulirwa. Yensonga lwaki ate tuzzeeyo ne tugisalaasala buli gumu gusigale nga kutambula ku lwagwo, naye singa bano badde beetegese bulungi twandibadde tuliweza omulundi gumu tusevinga ebiseera.